Misa ey'okusiibula abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cipriano Kizito Lwanga eyimbiddwa mu Lutikko e Rubaga. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kawuma Masembe katuwa ebisingawo. Abadde omukulembeze w'essaza ekkulu ery'e Kampala Ssaabasumba Dr. Kizito Lwanga agenda kuziikibwa mu kereziya eno yennyini. Wano mu kusooka akulembedde ekitambiro kya misa kino ssentebe w'olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda era nga ye musumba w'essaza lya Kinda Misiyana omusumba Dr. Anthony Ziwa alaze ebintu ebitali bimu naddala ku mukulembeze ono gwagambye nti abadde muzira ddala taddeko omusaalaba gwakasa nti nno nti yakkiriza okubeera omukristu ate era omujulirwa wa kristu ne bawiwako amazzi nti yabatizibwa nga omuntu omukristu ate era ne bamuteekako ekikompe ekyo mwabadde asinziira okukola emirimu gya kristu. Ssaabasumba omubaka wa Papa mu Uganda Rose Bianco asomye obubaka okuva e Vatican nga obusookedde ddala bubadde bwa Papa Francis bwalagidde nti bo nga e Roma bawulira okunyolwa kw'amaanyi olw'okufa kwa Ssaabasumba era nti tebamanyi kye bayinza kwogera wabula basabye Katonda amusaasire era mu ngeri y'emu asomye n'obubaka obw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa enjiri mu nsi yonna okuva e Vatican era n'ategeeza nti embeera bo gye balabyemu enteekateeka eno bubadde buyinza bwa Katonda nti akoze omulimu gwe naddamu kubunyisa enjiri ate n'okukola ebyo byalagaana nga afuna obusasedooti. Nga omusumba Dr. Anthony Ziwa agenda mu maaso n'okubuulira ategeezezza nti bambi akimanyi nti buli muntu alina ennyike ku mutima era nga yeebuuza mu butuufu lwaki ono oba lwaki kibadde bwe kityo. Naffe tuleme kutya twongere okukoowoola Katonda abeere mu ffe nga bw'abadde naffe nga Nakibisofu Lwanga ali naffe. Tusaba Omukama atuyambe tuleme kutya embeera eno ey'okufiirwa tugiyitemu mirembe. Nakibisofu Lwanga mu bingi by'abadde alwaniridde nnyo emirembe mirundi mingi ng'asinziira ku kituuti mu bifo ebitali bimu ng'asinziira mu nkiiko ezimu z'abadde akulembera okugeza ekitongole kyaffe ekya Episcopal Conference Justice and Peace mu Uganda Joint Christian Council ne mu Inter-Religious Council of Uganda. Enjigiriza ze mu misa zibadde zoogera nnyo ku mirembe. Emirembe egyo Yesu yazuukira gye yayagaliza abo byasinkana ate nga baali mu kutya naffe agituwe okutya kuno kutuggwemu atuwe amaanyi oba tugudde tusituke. Muno omusasi waffe Dennis Kato Lwandaga ali ku Lutikko e Rubaga ebweru okugoberera buli kigenda mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 1978 Dr. Cipriano Kizito Lwanga abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala nga mugenzi essaawa eno lwe yafuna obusaseredooti era ng'olwaleero lwabadde alina okujaguza emyaka 43 mu busaseredooti so nga ate abadde wakujaguza emyaka 25 mu bwepisikoopi. Kinajjukirwa nti wakati w'ennaku z'omwezi 27 n'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 omwaka 2015 Ssaabasumba Dr. Cipriano Kizito Lwanga yaniriza Papa Francis mu ssaza ekkulu erya Kampala era nga yamulambuza ebifo eby'enkizo omuli Rubaga eno ery'e Rubaga olunaku lwaleero wagenda okuziikibwa ebigo by'abajulizi e Namugongo ekiggwa ky'abajulizi ekisangibwa e Munyonyo n'ebifo ebirala eby'enkizo bingi. Mu kitambiro ky'emmisa ekikulembeddwamu omusumba w'essaza ery'Emityana Bishop Anthony Ziwa olunaku olwaleero ategeezezza nti bannayuganda n'ensi yonna esaanye obuterebuka olw'okugenda kwabadde Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala wabula n'asaba bannansi bongere okumusabira nga nabo bwe beesabira.
ekitambiro ky'emmisa kino kyettaniddwa abantu ab'enjawulo omuli Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, omumyuka w'okubiri wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo, bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, Minisita General Katumba Wamala, Omulangira David Kintu Wassajja n'omuzaana Marion Nancha n'abakungu abalala bangi. Ebyokwerinda bikyanywezeddwa bya nsusso era nga ku Kasozi Lubaga bakira abasirikale abamanyiddwa nga ba Black Mamba abakwataganye n'emmundu balawuna ekifo kino okulaba nti tewaliyo omuntu yenna aleetawo bwezigolo, so nga bakkiriza bangi abaagaaniddwa okuyingira mu lutikko okwetaba kusabira abadde Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Emmisa bagimaliddeko bweru mu musana naye nga bagumye okutuusa lw'enaggwa era nga bakakasizza nti asiibuddwa mu kitiibwa ekimugwanira. Emmisa ekyagenda mu maaso. Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekibobo Elijah Boogere alonze omwami Sulaiman Teefe okugira ng'akuuma eggombolola ya Mutuba Mukaaga Kasawo oluvannyuma lw'abadde omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno Moses Tamale okuwummuzibwa. Ssekibobo asoose kutuuza lukiiko ku mbuga y'eggombolola e Kasawo olwetabiddwamu abaami ba Kabaka ab'Emiruka, abatongole n'abantu ba Kabaka abalala. Sulaiman Teefe oluvannyuma lw'okulondebwa ategeezezza nti agenda kukuuma butiribiri ebintu by'Obwakabaka mu kiseera ky'anaamala ng'akuuma entebe eno. Okukuuma bukuumi bintu bya Ssaabasajja wasinga naye tetulina bijjukizo nga ffe Abasiraamu tugenda emaka lwa bijjukizo n'obudira obukadde bwa ssente n'oteekamu n'olinnya ennyonyi ogenda kulaba Makama Ibrahim wano waliwo olukuntume wano singa nabyo baabitunda Abawarabu abalala ne bagenda ne balamaga e Roma. N'olwekyo nze neeyama nti ebintu bya Kabaka tujja bikuumbivu tulabe nga tulambula eggombolola eno tambule bulungi. Abatuuze mu ggombolola y'Ekyesiiga ne Kyannamukaaka mu bitundu by'e Masaka basuze ku Tebuukye oluvannyuma lw'ababbi okubazinda ne banyaga emmwanyi n'ensimbi enkalu okuva mu maka gaabwe. Abatuuze bano bakedde mu maka ga bassentebe baabwe okubatemera empenda ku ngeri gye bayinza okuyambibwamu ku banyazi ababazinze n'okubasuzanga ku Tebuukye. Amannya Lubowa Saamu Ekyesiiga Bamunani tukaaba bubbi tetumanyi na kumanyi kirugenda kukola abaana bazze mu masomero kikaba tubba bubbi kikaba tubba lajja ssente zigenda wa zigenda kuwa school fees tebaka sawa bbiri batukwata kafi buteba kazi ate batubba bubbi eno batubba buteba kano ababbi bo bafuna kyansi nga banenya nga batubba. Amannya nze Sulaina Namata wano Nateete. Obubbi bukudde ejjembe wano. Emmwanyi zaffe bazaanula mu luggya ati abaana batuuse okudda masomero tetulina kyakukola tetumanyi kiddako. Amannya nze Kyamaani Bamunani Kamusoyiro naye buno obubbi wetutuuse bagenda nakutubbako obukowekoowe nga twebase kubanga kyewuunyisa nga Kyamaani omulamba n'ojja Kyamaani n'olinga mu kisaakaate n'ojjamu emmwanyi emisala. Ababuulizi mu kkanisa ya Uganda mu bitundu by'e Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso batendereza enteekateeka ya Mwanyi Terimba ey'Obwakabaka ne batendereza n'ekitongole ekya Bukadefu olw'amaanyi ge kitadde mu kubunyisa enteekateeka eno mu bantu. Samwiri Muwanga akiikiridde omulabirizi w'ennamirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira ategeezezza nti enteekateeka ya Mwanyi Terimba kaakano bagirabyemu essuubi ng'esobola okubbulula ebyenfuna by'abantu mu Buganda singa abantu banettanira ekirime eky'emmwanyi. Kubanga ekyo kibadde tekibangawo banga lyonna nze lyentambuddeko n'ekkanisa mpezezza emyaka egiwera 2 nga ndi mu kkanisa nesirabangako musomo gufaanana bwe guti kuba nti omuntu wa bulijjo ng'ekkanisa emulowoozezzaako wa wansi titumukoze tutya naye okubanga ayina kyateeka mu nsawo asobole okujja okusaba nga mumativu. Tuyizeemu okulaba nti tusobola okukuuma ttaka lyaffe nga ennimiro ze tugenda okulimamu nga tulikuumye bulungi oba tulongooseza bulungi. Ekirala batuyigiriza nti bw'okuuma omutindo gw'emmwanyi okoma okufuna ensimbi ennyingi ate n'ofuna n'akatale akalungi. Kati ngenda kusookera mu kyaki yange okubasomesa era nja kubaleetako nene gye tusomedde ebinnya bye basimye tusobole okulaba nga nteekateeka ekkanisa yange oluvannyuma ndyoke nzireeka wendi awaka ewange nange ntandika omulimu ogwo essomero lye batusomesezza. N'olwekyo emmwanyi erina ebintu bisatu tugirina ebadde kirime kyaffe
kya ggwanga wano tulina we tusobola okuzisimba. Ekyokusatu emmwanyi esobola okuvaamu ensimbi esobola okugasa ekkanisa n'okugitwala mu maaso. Twogera ku okwekulaakulanya nga tuyita mu nkumbi ne mu ttaka Mukama lyatuwadde ate eddungi. Abakulu okuva mu kitongole ekyabukaddeefu abeetabye mu musomo guno baategeezezza n'okulabula abalimi bakomye enkola ey'okumalanga gagula bigimusa buli bwe babisanze n'okumala gafuuyira mmwanyi na buli ddagala libasanze wabula beebuuze nga ku bakugu mu by'obulimi. Okulima ennima eno eriko eyettanirwa ey'omulembe nga tugoberera biki bye twetaagisa okukola mu kulima okusobola okufuna ekyo tetusuubira mu bulimi n'ebyo bye tupatutadde. Tukubiriza abantu okukozesa eddagala ettuufu mu butuufu bwalyo nga beebuuza ku bakugu oba gye baguza eddagala eryo engeri y'okozesa eddagala. Wesanga ng'abantu abasinga oba abalimi abasinga enkozesa yaabwe ey'eddagala oli akola nga n'akola kamale gakola nga tamanyi nkola yakozesa ddagala eryo. Ekuba kutta muddo n'akasanfuwa ne gufa mbeera maze kasitanfuuyira ne bigimuka oba bifudde mbeera maze. So tubakubiriza abantu abo okugoberera enkola ennungi ey'okozesa eddagala. Abantu abawera 184 be bakagema ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti y'e Mubende. Abagemeddwa mulimu abasomesa, ab'ebyobulamu, ab'ebyokwerinda n'abalala abakwatibwako ensonga. Abavunaanyizibwa ku kugema ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti y'e Mubende bakubiriza abantu bonna abali mu nteekateeka y'okugema kuno okusookedde ddala okwettanira enteekateeka eno ng'omukisa tegunnayita okutangira ekirwadde kino okusaasaana mu disitulikiti y'e Mubende. Twagala okwebaza bannamubende olw'okujjumbira okugemebwa ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga ku senta zaffe 5 okuli eya Mubende Regional Referral Hospital, Madudu Health Center 3, Kitenga Health Center 3, Kibalinga Health Center 3, Kosane Kasambia Health Center 3, abantu abaira ddala 1,444 be baakagemebwa ekirwadde kino ekya COVID-19. Okugema kuno kutambudde bulungi mu district yaffe era nga twagala okukubiriza abantu bonna enteekateeka eno singa ebeere batuuseeko. Okugema ekirwadde ekya COVID-19 kukyagenda maaso mu ggwanga lyonna era nga doozi z'eddagala 9,600 ze zaaleetebwa mu ggwanga lino okutandika okugema abantu mu kitundu ekisookera ddala ng'abasinze okugemebwa kuliko ab'ebyobulamu, abasomesa, ab'ebyokwerinda, bannamawulire n'abalala.